Musibye mutya mbabuzaako mwebale kwekumira ku President Media TV gwe atanaba ku subscribing agenda maaso okikole mu bwangu nnyo nsobole okutuusaako amawulire gaffe agabeera gakagwawo mwe abeekuumidde ku President Media TV njagala nateera okubategeeza amawulire gaffe amalala ag'entertainment gasange ku presidentmedia.com mwe mikwano gyaffe abali e Dubai, Qatar, Saudi Arabia, Bahrain yonna gye mwekumira okulabika nti mwina bye mukola okusobola okulabika nti obulamu bugenda maaso mbatumiddeko ateera mujebaleko. Omusirikale asibiddwa lwakutta mwagalwa we amanyikiddwa nga Sarah Nabukenya. Amyuka omwogezi wa poliisi amanyikiddwa nga Luke Owoyesigyire ku lunaku olw'akazooba oba lwa Monday yavaayo n'akakasa nti poliisi Nsangi yali eri mukola kunoonyereza ku nsonga lwaki Sam Ewuku omusirikale yagenda mu maaso n'alabika nti yeeteeka mu kikolwa ekyokusanyawo obulamu bwa mwana muwala amanyikiddwa nga Sarah Nabukenya ate era n'agenda mu maaso n'agezaako okwagala okusanyawo obulamu bwa Mark Busulwa. Sarah Nabukenya amanyikiddwa okulabika nti amusomesa yali mu kiseera kino kubanga taliwo kubanga yattibwa yali musomesa e Buddo Preparatory School gy'abadde asomesa. Omwami ono oba omusirikale ono amanyikiddwa nga Sam Ewuku okusinziira ku bantu abamumanyi oba abayite ba Eyewitnesses bavaayo ne bategeeza nti amanyikiddwa okulabika nti ye bodyguard w'omu ku basirikale mu Kampala Metropolitan Police. Era yagenda mu maaso n'akakasa n'agamba nti omusirikale ono yatwalibwa ku Buddo Junior Police Post n'omusango gye gwatwalibwa era n'agibwawo n'atwalibwa Kampala Metropolitan South mu kiseera ekyo n'akuumibwa ku kattu police station n'avaayo nateera ne basobola okulabika nti besa mudene ne bamugjawo ku kattu police post nate ne bamutwala ku central police station ey'e Kampala. Mu kiseera kino gyali eyo gyasibiddwa naye tebannamanya tannaba kuvaayo okwogera nsonga lwaki yagezaako okulabika nti atta mwana muwala ono oba amugja mu bulamu bw'ensi amanyikiddwa nga Sarah Nabukenya. Ate ye Sam Ewuku munsonyiwemuko okatono ate ye Mark Busulwa ali mu ddwaliro mu kiseera kino afuna bujjanjabi kubanga ye yali agezaako okumutta ate n'alemererwa. Ye Sam Ewuku omusirikale eyagezaako okulabika nti atta mwana muwala amanyikiddwa nga Sarah Nabukenya mu kiseera kino ali ku poliisi gy'akuumibwa ku Central Police Station ey'e Kampala. Mu kiseera kino agenda kulabika nti awozesebwa atubulire aveeyo ayogere ensonga lwaki yagenda maaso n'okulabika nti akola ekikolwa eky'obutemu ennyo eky'okutta muyite girlfriend we oba omwagalwa we. Omwagalwa we ono omubiri gwe guli mu mochari gye gukyakuumiddwa okulabika nti bakyagenda maaso n'okulabika nti bagwekebejja. Mu kumutta yakozesa mundu yamushutinga namala n'amutta. Banange kibi nnyonnyo kibi ddala ddala. Katugende maaso nga tusabira omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamize kisa kitalo nnyonnyo kitalo ddala okulabika nti ebikolwa eby'ettemu bikyagenda maaso n'okulabika nti bitambulira mu bulamu bw'Abannayuganda mu ggwanga lyaffe lino. Si ono yekka yasoose okulabika nti agibwawo naye kibi nnyo okulabika nti n'abasirikale baffe abasobola okulabika nti ate batukuuma batuteekako obukuumi ate beenyigidde mu bikolwa ebyokulabika nti basanyawo obulamu bw'Abannayuganda. Banaye si birungi n'akamu nakatono naye kitalo nnyo kitalo ddala okufiibwako mwana muwala ono amanyikiddwa nga Sarah Nabukenya ate nga abadde musomesa. Alina kyoyogera ku nsonga eno Bambi bako nekyoyogera tujja kuba tuddamu era kamalosoko okunywako wano ku mazzi naye teweerabira okuvisitingako ku website yaffe emanyikiddwa nga presidentmedia.com gy'ogenda okusanga amawulire ag'entertainment saako nago aga sports. Kankomewo mweraba.